Munyogeyoge bandafinate okutuuka kukula leo kubanga ebitabo byammwe mbikubya olukku mu mutwe tubagaliza buwanguzi nakukola bulungi mirimu gyammwe weewaawo Muhammad Wamala ne Ola Abdel mukuliko na tinemboze yonga bwe bitambudde atugenda ku parliament y'eggwanga lya Uganda nate nnyinimu bwatakwata mu kisibo embuzi zifanaganga bwe kite mukulembeze mu ggwanga lya Uganda kyeno Yoweri Kaguta Museveni gye buvuddeko yayogeddeko eri eggwanga naddala kubotya ebyenfuna ebigenda okuba nate nga bitambula esira esimbye nnyo ku nsonga z'amafuta sakati n'ebintu ebirala mu ngeri ya ebuuka bitalaganye bikubagana empewo ababaka ba parliament abamu basimye okwogera kwa president mbadde n'omubaka Sala Opende wanagamba nti president naddala ku nsonga y'amafuta yayogedde bulungi obula ababaka abalala okuli nate omubaka wa Buyikwe South mu kiiko ky'eggwanga olukulu Dr. Lume Bayiga agamba nti okwogera kwa president ennaku zino bagamba nti kibulamu wabaddemu obaolyawo kyabadde kirina okubanga akoonako byataakoonyeeko byabadde bitya kati birabe ababaka ba parliament bagenze maaso n'okubagana empawa ku bigambo by'omukulembeze gwanga byabadde ayogerako eri eggwanga bwe yavuddeyo ne yeesoma nga batagenda kuggyawo omusolo ku mafuta ng'agamba kino kigenda kuleeta okukusa amafuta abagafuna babe nga bagatwala ku mawanga ag'omulirwano ekigenda okugootana ebyenfuna mu kitundu kino. When an item is cheaper in one country, e.g. Uganda, there's a powerful incentive for smugglers to buy cheap in Uganda and sell expensively in the neighboring country. Therefore, cheaper petrol in Uganda would be cheaper for the region, for the whole region. It would seriously encroach on our reserves. Moreover, the removal of taxes on some of the commodities would mean tax loss to the government. Museveni yategeezezza nga kino bwe kigenda okuleeta gavumenti okufiirwa ssente nnyingi ennyo so nga ate abantu baagala basigale nga babeera mu buweereza. Kaakati omubaka okuva ettolo omukyala Sara Opendi agamba nti omukulembeze mutuufu nnyo ku nsonga eno era ng'agamba ekireese emiwendo kuba nti gyekanamye kivudde ku bantu waliwo ebintu ebirala ebitasobola kuba nga bigonjoola mangu ddala n'olwekyo n'asaba bannayuganda babeere bakakkamu. Embeera eriwo yeeraliikiririza naye njagala kusaba bannayuganda ekibi kye tulina nti kati buli omu ali ku luguudo avuga mmotoka. Mwami ava waka, mukyala ava waka, singa bonna batambulira mmotoka emu kyandiyambyeko. Kyokka okuva Padero County Father Charles Onen yeewuunya ebigambo omukulembeze gwanga byayogedde gye yabijje ng'agamba tebisobola kunogera ddagala mbeera eriwo mu kaseera kano. Whenever prices of oil is up, expect prices of other commodities also to shoot up. So by saying that he is not ready to curtail, to bring down, to lower down the prices of the commodities, he knows. Because I think all those who are around him are the ones who are importing this oil, so they are benefiting. Osooka ndowooza yabadde agezaako okwegezaamu ku kiki kyagenda okwogera mu State of the Nation's Address asobole okutegeera ebirowoozo ebigenda okuvaayo. I saw he tried to make analysis about the increment in petrol and diesel, but not knowing that the skyrocketing prices of essential commodities is all about fuel. If we can reduce taxes a bit on those, that will go a long way to help the citizens. Let us take care of the citizens' interests. Ebigambo omukulembeze gwanga wabula biwagidde omubaka okuva e Kabale Maido Alfred Dakas. So building capacity to reserve fuel alone is something government has to invest in. And when you say don't tax, one wonders where then does government find even capacity to build those fuel reserves? Nechendaba singa government eddira n'ejjako emisolo especially ku bintu bye tukolera wano n'ejjako emisolo egimu onekendeza ku misolo kyandibadde kiyamba naye ate okujja ku misolo ku bintu ebinaaba nti biva bweru imports and whatever sirowooza nti jja tuyamba pozi ku mafuta asobola okweyezamu wakatini but that's temporary. Kuba mukana akaseera we tulina otuzza mu kinaana nti ne mu 86 waliwo inflation embeera yaliwo mu 86 kati si bweri sisuubira nti omugaati mu 86 gwagulako ku nnusu akakaaga oba omutwalo. Ku Russell TV Zegre Segirinya ne Eric Sebalamu Omunyi.